tugende. Okay, kale essanyu lino woolirabira wendijja ndi wano ku Las Vegas Bonga bw'oba omanyi ng'okkirira ew'omugagga Ham kifo gye kiri eno Las Vegas Bunga kifo kifaanana bulungi nnyo batutuuzizza mu fountain erimu amazzi so gwatulengera eri ebweru olabira ddala nga we are indeed in water so ekintu kya mulembe nnyo mwana wa maama wetutudde era nga kafo kalungi nnyo kakujja kubeeramu balina gardens ennungi abalina swimming pool ennungi enserving ennungi ba waitress bakakkamu balina gym ennungi sauna bagambye ekyo kya pinki sauna waliwo kali akalako obuziza aerobics kabadde kalungi nnyo nako mwana wa maama nze ngenda kubeera nga wano interview ngenda zizaano ku Las Vegas abasigaddeyo mujja okunoonyezanga otherwise cruise exclusive gwe mukutu Allen Cruise ge manya nyongera okukwanizaako yonna gy'otulabira ennaku z'omwezi nga 24 Santoni wetuli South Africa ngenda kubaawo bulungi nnyo olunaku luno olwaliro lwennyini lwensitula sobole okuba nga ate mbatuukako South Africa then ennaku z'omwezi nga 8 October tugenda kubeera awo UK ku Royal Regency tugenda okubeera Jostedi Lydia Jasmine kuliko Daddy Andre kuliko Dr. Jose Chameleon Wizo Manizo Colors of Auntie B kyonna kyonna ekirwa kiteeseteese bulungi nnyo kale tuli proudly pride bani Marus Bridal Center bano bagamba itakuwa ali ku Anet Plaza osobola okufuna gomesi ez'omulembe ate n'emishana egy'omulembe so nawe ayagala ebifaananyi ebya birthday baby shower biki twatandise cruise exclusive photography era nga omukulu Shanik photography tugenda kuba tukwasaganyiza wamu egyo emirimu gyonna okulaba nga ate enteekateeka tuzikubira ddala olukumu mutwe tujja tutandika n'egyo emikolo emitono birthday biki byonna tubikwate bulungi nnyo ensonga tugigusize nno ddala n'olw'ensonga eyo olunaku olwaliro ku show ninako mwana muwala it's not her first time on the show ntera okubeera naye ku kyeno tuli naye eno mu eriwe eweru oba otulaba tubanga abali mu pondi tubanga ebyennyanja ebiri mu pondi naye muganda wange wano batuuzizza bakungu bokka be batula wano ku Las Vegas wetutudde olunaku olwaliro but otherwise akasooka atubuuzeeko atubuulire ne feel ya Las Vegas tutandikira awo abalabe ba Crazy Exclusive babuuzaako ogedde bulungi pinki ako kaddemu ako kogedde bulungi abalabe ba Crazy Exclusive babuuzaako exclusive subira muli bulungi amanya Pinky as usual all over from TNS TNS pozi mugamba mutya TNS tukuba bagamba TNS abo bakila Las Vegas ogirabye nze njiraba everyday ojjawo nnyo because kifo kiri kumpi n'ewakaso olina akayimba akasinga okunyumira ensangi zino mbaabo bewantaba fayini nze sikae kasinga okunyumira nedda sebo ffe bawagizi osooka tuwa kitunyumira gwe nayo n'otuwa ekikunyumira mbaabo bebotaba fayini nfubako kukola sayini oluwombo lw'omukwano dayini byonna bikola what should I need ngojeko gwenjuba mu nkuba omwata njagaze ekkula nze wooli tebabula mu bunnuma bw'okumba mutima gw'onsuma bwecca ca tubakubye picha ntekitandise kigwa kitya bwecca ca nze nkubya picha kubanga n'omutima kyatika bamwita Pinky very talented ono omwana bw'owulira eddoboozi lye owulira ddala ng'omwana ali so talented vocally mwana ayimba ne woba tekuli ebyuma owulira nga eddoboozi lye eriri ennyini muve ku bayimbi abamu abatulimba ne bakoteekamu tyoni ate biki Pinky you're very smart Alan buli lunaku mba smart emisomo gigenda si mibi pozi kati oli muyaki nkyali mu first year second semester though egenda kugwako nayo I'm soon joining my second year okola course ki kola BIT Bachelor's Information Technology University International University of East Africa nkimanyi obiddamu bimbuuza byonna nkwata offside naye tekijja kusoboka kuba byonna obimanyi Alan ani akola obwala Pinky Shanika obwala bwa Pinky obulaba balabe enjala zo Pinky
amwita Brani Nails. Yakolako ate okwambaza fully ani waje ogulenga randomly papa olumu ampeereza engoye. papa yani misacho Jeff olumu ampeereza engoye then nina n'omuntu anyambaza bamuyita Rare Style naye ampa outfits. music sofa ebbanga ettono lino wakatukuba ennyimba omulaba otya? Tukuba international. Tukuba international. Otegeeza kyawo maama? Music gwe tukuba w'amaanyi kati. Nabe ennyimba baziwulira. Tugenda okuta oluyimba nga tukimanyi nti this is a song. We only release good work. Natadde picture 3 months ago. Nentamu selector wakati. I think 1 month ago. Natadde tukimala. Nina Rose? Yes. Nina Rose akwagadde nnyo? Nze asinga omwagala. How did you meet up with Nina Rose? Meet up as in? Mutandika mutya okukwatagana ne Nina? Tubulye ku story and No, my first time seeing Nina Rose yali my 17th birthday. Nali njagala nnyo Nina and her music. So bambuuza njagala ki ku birthday yange nga mpeze emyaka 17. Ne bagamba njagala Nina Rose. Mami wange nakola kye yali asobola ne bamundeeta. Mami wo abisobola? Naye ala nyosala kigambo. Mami wo? Oza simumanyi? Namundeetera. Oyagala mwogereko? Ani mami wange? Kugamba simumanyi? Omumanyi kyemmanyi naye simanyi ate olina kyomanyiko era nnyo kiri awo kinene. Ya namundeetera ku birthday yange. Nabeerawo ne mulaba ne twogera ndowooza second time okumumeetinga mu meetings emirundi egy'enjawulo nga si bino bye tumeetinga kati like biri ebyalinga abrupt. Namuddamu ne mumeetingako waliwo show gye twaliko. Then afterwards ne tubeera in contact communication. Ne tudere mu meetinga ku birthday yange nga mpeze emyaka 18. Then ne tugenda ne tukola oluyimba after that. How was it in studio? Kati no oyinza kwewunya na recordinga nakola recording session yange nga taliwo then naye yakola iye nga siriwo. Manager Jeff yakipanga panga? No nalina okukola mangu because nalina another schedule in the day. So nze nengenda n'envoicing ebyange mangu nengenda n'enkwasaganya ebirala. How is she in person? Muntu mwakwata walaba nga vibe zikwatagana? She's so sweet. She's a sweetheart. She's friendly. I know mtima omulungi. She's welcoming. She's parental. She's a mentor. Bigambo ki bye yagamba nga mushootinga? Kuba tulaba ebifaananyi bye mbadde mpostinga nga biringa ebyogera nga alinga nga bambi asika ku kawalako omukono alinga ne tugamba kati olaba byali bwe bati kati emboozi eri awo. Ambuulirira aŋŋamba enensobi togikola. Of course ayogera nange. We are friends and she's a mentor at the same time. Because when bansobeza teyetanenya angamba nti atete andaga ngeri ya kukitereza. Yeah. Pinky kusho ya babitusi banange nga wayina vibe ya amaanyi. Abantu amune batugano na Pinky yabadde musanyufu nnyo overexcited nga Pinky vibe ziri wagulu. Chichi oli obadde kye akusanyula ennyo Pinky? Simanyi. Tokera nkongo oli musanyufu. Tokera nga kongo oli musanyufu. Pinky ekyo kyali kisufu. Tomanya nga just yali. Have you ever watched the performance gye wakola ku Beatles? You've never? Njinonyeko nze njikulaga. Nalaba bankwata videos nga ndi ku stage. Ndaba naye ate kirayika sigirabanga ko mu perspective mwe mugirabira. Kubanga Pinky abantu bagamba Pinky tumumanyi waddobozi nga lino lyotuwadde wano. Nga lyotuwadde wano ng'okuba akayimbako. Naye Pinky eddoboozi lyewatuwa ku Beatles ng'abantu tebalitegeera. Pinky wali obadde kyoba wali ova kaabo oba wali munnaku oba wali munnaku ne bakutera ku stage? Ate oyinza obba munnaku n'ogenda ku stage. Tomanya. Things can go astray in one way or the other, but at the end of the day nga ojeko ogwo omulundi ogumu gwe balaba, they always know and they always hear nti you have the voice.
naddamu nenkulaba embalala ng'oyimba wayimba bulungi embalala kati kitegeeza olunaku olumu ensobi emu ate tebagifuula nnyo kyamaanyi fena tukola ensobi ala ntosobya aye netumala netuziyigiramu ate nze wenkola ensobi sedda wansi ate netandika kwekubagiza nsanyuka neŋŋamba kati oke kino nkirabye nakikoze bwe nti era mba nzijjukira ki ekyandetedde okukikola so next time bwe ninnya ku stage ate sikola ekyo because mba kimanyi kiyinza okumpulikisa nga ate ayimbye obubi oba nekimpulikisa nga atajjeeyo eddoboozi lyange oba nekinkozesa ensobi so nkitereeza butereeza poze no birthday gy'owadde celebrating of late ya myaka emeka 18 so kati oli ku myaka gye bagamba egyetegeereramu nenze omanyi nakulabawo nga celebrating a birthday niŋŋamba abannaye Pinky akoze obi okwogera nti emyaka giri 18 abavubuka bagenda kusumbuwa bayinza okujja ku mulamwa oyinza n'okufuna olubuto ate netutaddamu kuja music Pinky teweeraliikiriddeemu abavubuka ne bwoba tonnaweza 18 bo tekibagaana kusumbuwa just kibeera ku gwe omuntu engeri gyewe principling obulamu bwo so me my life is principled ate manyi kyenjagala so tewali kiyinza kunzija ku mulamwa Pinky eri abawala emyaka gyo 18 bakulaba era bakulaba era I know watandise okuinspiring abamu nti olaba Pinky bw'ati ayimba nange ngenda kuyimba naye sooka obabuulire bu incidents owabavubuka abakusumbuwa abo obayitamu otya okusigala ng'oli focused kuba nze neeraliikirira Pinky oli mukwano gwange neeraliikirira obutima ne gunnuma ne lwensimuka ekiro neŋŋamba Pinky aliwa first of all set your own goals manya kyoyagala buli wamanya kyoyagala distractions ozigoba kati bw'oba omanyi nti mu kyoyagala temuliimu kusooka kudeetinga abasajja nga tonnaba kutuuka ku kirooto kyo kyoluubirira then tojja kubadeetinga because munda mugoba bwe programmings nti kati nina kusooka kugoba kirooto before men so bwona agoba ekyoto n'olaba nti otuuse w'oyagala okubeera then abasajja bajja kujja because it is also human olina sooka kubeera focused yes kati nze Pinky wenina okubeera sinnatuukawo yensonga lwaki nkyamala nnyo obudde bwange nga nsoma nga ndi waka nyimba because gyokoma okuyimba all the time vocals zikula nyimba ndowooza ku kikiddako ndowooza ku kikyengenda kukola next time bwe nziramu ku appearinga mu bantu oba bwe nziramu okwata video what energy am I going to put in I'm thinking about future yange biki ebigenda ogizimba biki ebigenda okwongera ku career yange ya music na biki ebigenda okutuusa Pinky wayagala okubeera nyamba buyambi Pinky kino kikole tunulawo mu kamera oŋŋambire buli musajja buli muvubuka ali eyo asuubira okuwugula Pinky okumujja ku ndongo oba okutta fokasi ye it's out tugoba kirooto bagamba abasajja abavubuka bali eyo omanyi abavubuka bw'otabagamba tebakitegeera bwe sitabagamba kinabo bakimanyi nti nno temujja bambi temujja ngoba kirooto bavubuka mwe temujja ngoba kirooto banaye Alan yonkozesa naye kambuze Pinky wali owuliddeko abantu nga bakugeya mbawulira bagamba ki waliwo ne gwe nasanze n'agamba banaye nga tamanyi nti wendi nagaana embwa ezo zakubya oluyimba neŋŋamba naye kati kyekimpisiza embwa nga mpulira naye ne appreciatinga kali akasembeyo nti agambye embwa ezo zakubya oluyimba ne bannaaye byowulira nga bagenda nze naye Pinky naye Pinky waliwo yaŋŋambye Pinky toli mwana muto era siri mwana muto omuntu w'emyaka 18 ataba mwana muto sikyali mwana muto naye kimanyi abantu bagenda sigala nga bawakana ogenda bassa bikolwa ebibagamba simanyi Pinky is 27 Pinky is 25 wekuba kalina birth certificate agijjeyo
bwe kuba kalina birth certificate agiggyeyo. Oba ng'olina national ID yange. Naawe obawulira nga bali eyo beeyogeza? Yeye mbiwulira Alan. Naye kati nze kyo tekisobola kundya nakundeetera ku losing focus kubanga nze amazima ngamanyi deep down. Ate ekirungi kya byonna ogambye okusigala focus kikuwonyeza ebizibu by'ensi. Nnyo. Alakayimba kamanfulumiza kagamba katya? Ffe tukuba international kubanga baloko mugumu sanuuka ne mukyachala. Bolemwa international. Soko okaddemu wulira. Pinky. Eno gundi si yemu ne yannina. Ewefula atagirabangako tomanyira. Eno tatu yemu ne yannina Rose. Kituufu. Mbutagirabangako tatu yange Alan. Wallahi mbadde sijuwanga budde. Yetegereza. Yemu ne yannina. Ng'owamwagala nnyo. Yeah. Muganda wo kati tumanyi. Namwagala nnyo. Kino kirina we kinvuze. Ewa mukwano. Ngenda kwongera okunoonyereza ndabe nga finding out lwaki mulina tatu yemu ate ku mukono gwe gumu. Namwagala nnyo ne mmutegeera so we nagenda. Nalinga ne mu form 6 gangamba nze nina okuba tatu ya Nina Rose. Openly. Form 6 ng'osoma ku ssomero ki? London College. Awo nja kgendawo mbuuze. Osobola Alan. Pink senior 6 yali wano. Yo wagenda ku prom party yabwe n'obayimbira? Saagenda. Tobafuna budde. Baali bakuzala wa nnyo. N'obali akawaani. So ekyo tebampita. Tokyali mu level zeetwala. Asisobola kwetwala nga tebampise. Ate no tatu gye ndaba wano Anfield. Kisaawe kya Liverpool. Oyagala nnyo omupiira? Nnyo. Nina tatu za Liverpool nga 3 ku mubiri. Eno emu? Endala eri awo ku kigere eriko You'll Never Walk Alone. Endala eri wano. Njirabye kamera tolabayo nnyo. Zezo 3 eza Liverpool. Shaniki tula wansi. Oyagala lingiza mbu wana wali. Kiwato just so ne walabaawo tekirina kizibu kyonna. Eri ku lubuto. Mama obadde okuba kali akayimba kaba haters nze wanta magwe Shaniki kulingiza mwana. Tekabadde kaba hater. Tiffe tukuba international kubanga baloko mugumu sanuuka ne mukyachala. Baloko nnugu ye? Baloko mugu. Obawulireyo nga bakyachala. Mbawulira. Nga bagamba ki? Bakyachala ne bava ku mulamwa. What is kukyachala? Kuva ku mulamwa n'okola ebitali mu line. Okugeza ngaani yakukyachalira? Ala noyagala kunkyaya abantu. Gye bali abakyachala be. Kimanya eri abantu abeere nga bakwogerayogerako agantu agatasaana. Anti abo be bakyachala benjogerako baloko mugu. Tuli ne Pinky tunyumyanyumyamu kayina akayimba akapya bakayita baloko nnugu tebakya. Bakayita tukimala. Nga amaanyi okozeza mangi. Mami ankubira. Bakayita tukimala. Yagala nkuleko kwate mami. Tofaayo. Wanze mukwate. Mukwate Alan. Hello. Walaikum salam mami Pinky. Munange onali wano ni Alan Cruise. Mami oli mulamu. Mami Pinky. Pinky lwaki onzijjako? Mami yagala kumbuuza. Kubuuzaako ki? Pinky, okimanyi abantu baagala nnyo interview zange naawe.
nga tuli freestyle pata wano kusobola ndeka Alan Grenade ali ati Grenade mulungi ngosose kontunuulira Grenade ali ati Grenade mulungi mubuuzeeko azen buza ku Grenade. Oh, how are you? Grenade Odiota. Naye kati mubuuliza ntya mu camera mubuuza all the time. Hey. Naye wakyawa Grenade wamukyawamu wateeka kuba waliwo ensonga. Ne Grenade. Ngamukolaki? Nga tushutinga video ya mbuzi n'ente. Grenade alina olumba lwa mbuzi n'ente. Ani alina embuzi bamuwente. Naye mwoli? Muki? Just tubeerayo tuli family. Team no sleep. Ngambye osule wa Grenade. Ani yakugambye? Ababoda babitambuza. Bakuwe evidence eraga nti gyensula. Kati obeera nani Pink ewaka? Mbeera n'abantu, mbeera ne sister wange. Yakuuma. Pink tonayiga mwenge. Ate nguyigira ki? Tonywa mwenge. Singa ekifaananyi kifuluma ng'okutta eccupa y'omwenge. Ng'ani akirina? Ng'akyagaza ki? Tomanya nga nali nkyakyadde nange naye nga nno. Wenywera juice bu cocktail. Kiki oyagala okugamba abavubuka abakyali mu ssomero naye ng'awulira muli eyagala okuyimba naddala abawala? Nze, I always tell those people nti when you want something, do not think about the consequences, do not think about the outcomes, do not think about where you're going to fail. Just stand up and do it. Yeah. Pinky, are you a celebrity? Are you famous? Are you a popular person? Kubisa tuoliki. Omanyi bayina engamba gye batugamba nti neera gwe tosobola kwemanya oba tosobola kweraba wabula abantu abakulaba be bakugamba kyoli. Nze nina ne tendency manyi owuliriza ennyimba zange ne zinnyumira ne ngamba oba nammwe zibanyumiranga nze. So at the end of the day nze neeraba bulala ne music wange muwulira nnyumira bulala okukola ki okwawukana ku ngeri mwe gye mukiwulira musekyo nina kibuuza gwe Alan gwabeera mu ground gwawulira Pinky eyo kuba nze neewulira buli lunaku ate neeraba buli lunaku but gwe gwampulirira ku level abalala kwe bampulirira because tebandaba buli lunaku tebabeera nange buli lunaku but the music talks. How do you rate yourself this year? 9 on 10. Akamu kikyolaba kyotakoze? Akamu kikyendaba kyesitakoze tukimala kakube 1 million. Tukimala kakube 1 million. Akamu ako tukongereko guno mwaka manye nti nagwo ngukubyamu ennyimba zange ziwera. Music ono singa omuntu akubuuza omwana omuwala ali eyo nga yandiyagadde otandika boutique oba yandiyagadde okukola business yonna oba sente ze ziteeka mu music ne business ngoyita nayimbako naye nga sente azirina naye nga agamba nteke mu music oba nteke mu business oyinza mu amagezi ki? These things are so tricky. Omanyi Alan buli kintu kyokola kirimu omukisa. Kati oyinza obanga omukisa gwo guli mu ngoye. Nkuwa example y'ebintu ebyo kyentegeeza nti buli kintu kibaamu omukisa. Ogenda kusanga omuntu nga asala nviiri naye nga azisalira nusu 10 ku 200. Omukisa gwe teguli awo. Omanyi lwaki? Kubanga ogenda kusanga baba omulala nga yo omutwe tagukwatako nga tomuwadde 20,000 oba 15. So gwe enviiri z'ogenda osalira 2,000 waliwo agenda ozisalira 20,000 because yo omukisa gwe guli awo ate ng'era abafuna baazisala. Okitegeera? So oyinza ogamba kanteeke mu music nga music siwe wali omukisa gwo. Oba n'ogamba kanteeke mu boutique nga te boutique siye wali omukisa gwo nga music ogenda muyingira okuba oluyimba lumu lukwate olemena kuddamu teekamu kintu kyonna nga music ye mwennyini oluyimba lw'okubya nga lwe lukuleetedde ssente ezikola ennyimba endala. So n'owunzika ng'ogamba oti? Everyone should try their luck. Zula omukisa gwo we guli because
bayinza okumbuuza nti oguzuula otya naawe oba omanyi alani waliwo abantu ababeera awo n'okola tugeze business tugeze nga ogambye boutique n'ogikolera emyaka naye nga tofunamu nnyo kiri awo kitegeeza riziki yo si weebeeri try ng'ekintu ekirala ate omukisa gwaffe gutugoberera era oba n'ekintu nga kyo kikugoberera nga kikulimu gwe nga ggwe try it and do it. Kintu kye kikutuuseeko mu career yo ne kikuhatinga nnyo ng'olaba amawulire gakifudde ekirala ennyo naye nga togolaba to would have been at a point. Lanze sina kimegga naddala nga kiri mu mawulire. Tekyali kikutuuseeko mu mawulire n'owulira nti kyekintu kinkubye ennyo. Tekinnabaawo. Have you ever hurt someone? Have I ever hurt someone? We are all human. We hurt people knowingly and unknowingly. Wali omwenenyereza? Yeah. Like face to face? No, kitaba face to face. Nenenyeza abo benyiza nga nze nakunyiiza naye oba gwe wanyiiza nga naawe wanyiiga. Ffenna tuba tujja kunyiiga mpaka. Ngambo that one person gwali owuliddeko omutima noga naye bambi oyo namukosa nnyo n'ogenda n'omufeesi nga n'omugamba bro sister I'm sorry. Sina muntu gwe nali nkoseza ku eyo point. Nfa nnyo kubinkwatako ate neewala nnyo okukwata ku trigger z'abantu ezinyiiza because nze Alan nzi so short tempered. Very short tempered. Sirwana naye nvaako nyiiga. Bw'onyiiga kikyosembayo okukola ng'onyiiza? Kusirika n'enkuviira ate kasita nkusiriikirira I can keep quiet forever. Oli munamawulire gwe wakyawa mu mutima gwo? Sirina. How often do you visit your mom? My mom is not here, but we talk every time. Akubira ne mwogera? Buli kaseera. Wakinzaamuko ku maanyi. Nga tunatera okuba nga tumayiza interview yaffe wama tutudde kali akayimba kaffe. Kayimba akapya kemu akakabaloko nnugu. Mugu. What is mugu? Baloko mugu. Bantu abasaanuka ne bakyakyala. Someone who the message in the song is tulina kubeera classy, tulina kuba international, tulina kubeera organized. Abali disorganized mu end tubalabisanga butaala because balina tuvaamu fe abali organized ate bo ne balabika. So the song is all about kubeera classy. Tukimala dressing up, appearance, buli kimu. Kankubemu mpulire. From the bride Mario put the redeemer. Kine kigoma kikusa ne bagreedy man. Chikuwaka massage buli ewakuluma. Kutiwa replace selecta kimutuma. Tonyogoga mutima chikugamba buguma. Wanike mikono banga magulu gemalema. Omanyi ffe ebinyuma tusomba. Alina amazina getakumba. Ebyo kubeera nagalale ye last option kyetuva tunyuma mu kikumba. Abamu tubaleka muyomba mugamba tuvimba majja tugakukumba. Tukimala gwe n'omala otugwako nga tukyakala. Tukimala balambuzi n'abaana beka basasamala. Kimanje badonize kali kapaati kona esikayimbi. Tiguno omukolo ngwambalidde nga mmaze ebyenkola ate nfaaki. Guno omukolo ngwambalidde kino ekiroto kinsale nga mugaati. Tukuba international kubanga baloko mugu basanuka ne bakyakyala. Bolemwa international gwe n'okuba loko mu endi tukulabisanga butaala. Night University yetikira buli obuwala bwasomye okunyirira. Naye kikyogamba mu mutima gwo aba kale mbuno obulamu opya bwe wayikanyira mutima so kyogamba nti Jeff ansomesezza kino era kino nkiyigidde ku Jeff bingi. So tuwayo statement MJ yali agambye mulamu nogaye no ngitambuliddeko nnyo n'ennyamba.
mali munna esolo muyamba ali eyo. Be you. Be real. Tokola kino nti lwakubanga onaakikola. Tonywa mwenge olw'okubanga mukwano gwagunywedde. Tonywa njaga olw'okubanga mukwano gwaginywa. Always be you. Be yourself. Yola Remax egezigendera abawagizi bo. Oluyimba twalutadde ne Nina Rose baluyita tukimala. Mul streaming by the way balulabye mbeyanza because my song ludusenyo. Luli speed ya waggulu mbebaza okubeera nga mu stream ezoluyimba lwaffe. Mwe mutufuula ab'amaanyi mwe mutuwa amaanyi agazzaako ekirala. So abatanalulaba mudduke ku YouTube muteeka mutukimala Pink and Nina Rose oluyimba ogenda boolulaba. Ekirala kyenyinza obbagamba kiri I want to thank you guys for streaming picture to 1 million. That was a brag. Wanji? A brag. Kategeeza ki? Akantu kenyinza okwewanirako mu guno omwaka nti at least nze mu 2020. A brag. Nti mu 2020 olimba lange. So you're bragging this year? Yeah, literally because of that song and literally because you guys did it. Thank you. Never promoter obakuwa ku mirimu. Bagituwa. Kale tweyanziza. Ala nange neyanziza. Wakati nabadde njagala saagala muntu yene n'ategamba nti ate Pinki kuba kati Pinki nze nkubuukinze. Kumbukinga otya? Ku shows eziddako bw'onaaba okubya shows eziddako nze nkubuukinze. Amina ssebo. Owuliza akayimba kantalanko nkubuukinze. Gwe nnamunene komawe Keeko. Gwe nnamunene mukwano kuva luli nkwesunga. I believe in love. That's why I sing this song. Kayimba kalungi nnyo bambi. Katuzzaayoko mu myaka giri egyedda. Naye tujja kugenderaawo. Cruise exclusive gwe mukutu kosinzidde okuba nga ate tulabira. Alan Cruise ge mannya. Mbadde ne Pinky. Bamuyita Pinky. Leero you're not putting on something pink on you. I don't know why. But anyway, we shall roll like that. Wow. Eta akasawo kendabe. Ana Pinky n'obuntu obuliko buddole. Annange. Mami yakagulira. Ndeka kasita Pinky omulabye gobadde onoonya. Kale. So kale. For now, musibe bulungi naye ma. Kano ka Pinky anti. Ye yakaleese. Bana musibe bulungi obasibude? Sibula abantu. Banange abawagizi ba Pinky mwenna mubeere bulungi mu streaming oluyimba lwaffe ekyo sigendako wati bajjukiza abagala okufollowinga social media platforms zange Pinky Official UG, TikTok Pinky Uganda, Instagram Pinky Official UG, Snapchat Pinky Official, YouTube Pinky. I think Pinky everywhere. Tell them you're having a fresh air. Alanira kitova ku bantu. Agambe Cruise ya sponsor yakasponsorinza akayoka leero Cruise yakasponsorinze. Kale musibe bulungi mweraba. Nemulyoka muyingire gezinyokera. Wow. Oh. Bannange omuntu akuwonya rooms ezibaamu ebiveera.